Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakubo mubali nabakade ababa dabana midset alo za tumulabye nno akaduka yekwes chiri chigenda kuwa one papa ngambye ne ba flower galo mbabadeka mutaki babadeka ko bunyuma. Don't do it, please. Sinama. Lulinda kayiga. No, simanyi kaji. Ate kunedda nyiga bunyezi. Luna kayiga. Inga sira waka. Haseri. Akato. Ana alya. Bwe kiri kiri ko. Atina charge. Kato nunaki jega na kubamu. Akato era kibuuka ko microphone ziva ategera just teyali timing ya kutegera kaluba yakajam Again, it's charging a little kapula like this. Yes. I am us. Good tools. Chakabi. Wano ya? Jawo mubi malo kugenda yo. Kwa chichobate Yo government yi. Mpala mmaito onkwasiza kati enkuba etwagaza ati Najigo byobwedda. ngoyo kaje gobi Kali akabwe yangozira akabundi. ameza you haven't eaten. Sorry, ndi doli. Dini yacho ulidde kyo ndi doli. Echachi chomanyi. Who told you so? Sinajirya. Ndi motoka yongo ojiwetera wala. Totumere ebifunvu. Kwakinga. How are you? Kamera eno bwoti. Kandikira wano nga bwejja bwiti. Teva kuba bidi. Okimanye mu video face yange te. Zagola. Guma. Abasoose.
akasembeze kama bego katono nabo bali uli safe ayitira awo so yo ina mwandu wani tusayisa omulaba tusayisa okulaba naye ayina ekifo kyo alinga mu kyaki yes eradde nnyo bulungi nnyo sitaani nnyo mukulike mu kyaki mubere kwaniriza omutonzi mu maka gammwe ono amatabi ngaaganyanyiza bulungi mugome sikiriya ngaali simaati bulala ate atya ono oyinza okwegala n'omukulembeze vice ate leero matabi chairman is back. Hello. Hello. Check 1 2. Check. Check 1 2. Abooluganda mukama waffe Yesu osanyusa obbalaba bana emwe bali kutuuka ku lunaku luno olw'amatabi ngenda kuwa kazindaalo dukulika twalwanye nabo era twabadde tuteesa nga tutulindiridde so nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate bafotografa abakabi nembawa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zo kola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-7-3 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Kiria Junior chiri kiria esoko kwate kano katono deni yenko olukisarwako kate nga bwenka kuwadde teeka bannanga abatulaba mu nsi yonna nze nsanyusa obbalaba nga bwe mundaba musiibye mutya abatuuze nsanyusa obbalaba n'abali ku mukutu nsanyusa obbalaba mwe bali kubeera naffe olwaleero lunaku lukulu naffe tuvuddeyo mu kyaki tuva kunyeenya ku matabi
ndowooza mugalaba zaganga entambula nago oba ogalese ku church eriyo ngaleseeyo Obuloja- mukisa gwange bwenzija nga nguteeka mpozi kale so leero twaniriza omutonzi Yesu Kristo mu kibuga nze mwaniriza wange kyekibuga kyange wano nduze buli omu amwaniriza wuwe kyovula bagambye bino agambye nti omukisa gwe olugujja wala gututewa ekitegeeza omutonzi omwaniriza wa ewo kyekibuga ekikulu haleluya so twebaza omutonzi atuwadde obulamu atuyisiza mu wiiki eno ate ntutuuka ng'olwaliro nga buli omu akyalaba ku munne nga mulamu kitiibwa kya Mukama so olwaleero nate tuli mu meeting z'embaga ya Garden Emerisent nga bulijjo ate eno ye Sande eddirira esembayo mu meeting oba gye bayita second last mu luzungu ku Sande nga abiri ye Sande esembayo okutuuza meeting wano si bwe kiri so mwenna abatuze nga batuwagira abakyetaaga abakyegomba otuwagira nga bawulira nga babadde tebanatuwagirako naye nga baliyagadde otuwagira last meeting ejja kuba ku Sande abagala kubeera naffe meeting esembayo yeeyo nga abiri ejja kuba olunaku lwa Easter ffe tujja kubeera wano pozi njagala kusooka kwebaza mwenna abali ku mukutu abatambudde naffe okuva twatandika luno olugendo nga nakatokyalina wamu naffe muze nga muzze mutuwagira bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okuwagira Garden Emerisent nti wabeerewo ekyenjawulo tugende tukubye ebirayiro abantu abo bakiwagidde kuva mu ntandikwa mwebale nnyo mwebalire ddala era abali wano tukubireko abantu b'oku mukutu abo batuwagidde nnyo 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 ddala babalabeko yes ezo engalo zammwe abali ku mukutu abatuwagira bulijjo ku YouTube ku TikTok Facebook mwebale nnyo mwebalire ddala mu kaseera kano nga bulijjo bannange sister waffe omulungi tusanyuse okulaba yes ate jangu wano eno ayo sikwagala ate otuuse bukyali olina kutulaano mu maaso yes naye kati gwe ogiwonye okedde asanyuse okulaba kosaka kazinawo nkali wano obeera leeta notuuka noyaniriza wakazindaala naye ng'ogamba otya ya kati erinnya jjattokuba emimwa oba n'agitunga simanyi kuba erinnya ng'erinnya talyagala kati nga bulijjo tugenda tutandika meeting n'essaala era nga bwe twaniriza omutonzi olwaleero twagala kumwebaza mu ssaala ate tumusabe nti n'ebyo bye twagala ebitanakolebwa abikole si bwe kiri yes so katusooke tufune ku ssaala omuwandiisi katono tugende mu maaso owakazinda Vice nga bulijjo tweyanze essaala eyo y'olunaku olwaleero twaniriza omutonzi amina abooluganda eri wansi singa siwudda bulungi is it emala abooluganda nsanyusa obbalaba nate olunaku mulindwa era lutuuse tukyagenda mu maaso n'omukolo gwaffe tusemberedde enteekateeka egukomekkereza abali mu kamooli mujje tusabe kaseera kakusaba abali mu kamooli mujje tusabe tweweeyo mu maaso ga Mukama tusobole okuba nti tumwegayirira olunaku mulindwa lusembedde bentudde nabo
tusanyusa balaba tuyingire mu kaseera akatuufu ak'okusaba. Tompitangako mulokozi nga nkukola nga bwokyalira abalala Yesu nango nkyali again Yesu wange taata nga kukola bwokyalira abalala Yesu nango nkyalire. Okusaba kwaleero kugenda kubeera kwa njawulo. Ffenna tugenda kusaba tukowoole ekisa kya Mukama, buli omu amukowoole mu lulimi lwe lwe yeekakasa, kubanga tuyingidde ekiseera ffe kye twandike nti ekitiisa naye ekyessanyu kisembedde buli omu ayatule n'akamwa ke. Taata omulungi tukukoowoola kubanga oli wa muwendo, oli mulungi nnyo Mukama wange. Taata gwe musumba wange, nkwetaaga Mukama kabaka w'abakabaka. Akaseera kano tukwetaaga tewali lunaku taata lwe tutakwetaaga, naye wabaawo lwe tuba tukwetaaga ebyaddala Mukama wange. Taata olunaku olwaleero tukukoowoola, tubadde mu kutendereza, tubadde mu kusinza, tukugulumiza, tukwebaza byonna by'otukoledde Mukama wange. Taata tukwebaza kubanga oli mulungi Mukama, ebyamagero bikoze tubirabyeko Mukama wange. Taata tulabye omukono gwo ng'ogugolodde ogussa mu mukolo guno Mukama wange. Taata omukono gwo omuwanvu Mukama, nkulaba engalo zo zanjuluzo, tutaddeko ebibatu byo Mukama. Tuwambaatire Taata kabaka waba, tuwambaatire okuva lwe watandika Mukama wange nga tugenda e Kabaale. Taata tuwambaatire paka nga tutuuse mu nnyumba y'entukuvu Mukama wange. Taata kitange omulungi, nkwebaza nga mpita mu linnya ery'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitagwawo. Amiina. Weebale nnyo Mukama kubanga oli mulungi. Omumbejja waffe tusanyusa okukulaba, kulika amakubo sweetheart leero ng'ompoomedde. Ompoomedde mu butuufu, naye ekitiibwa kya Mukama. Semmanyi Mukama ebyo byakola kubanga awoomye nnyo. Olwembanga byonna ndi fayini nga kwegamba nedda wabaawo olwemba mu kwebaza, nze sitera kusaba ebiseera ebisinga neebaza bwebaza Bwekiri kubanga bingi byankolera nga simaze kukola ki kumusaba. Naye wabaawo lwe nga taata byonna obikoze, naye ate empulira njagala osukkulumyemuuko, era kyekino kyembadde asukkulumyemuuko. Abali mu Kamooli baveeyo bajje nga bwe twakitandika tukiguse, kubanga olunaku mulindwa lw'ompulira lutandise okuwunya akawoowo. Luwunya akawoowo buli lwenkyusa amaaso ndaba omukolo guyidde, abafumbi ndaba nga bayiisizza. Kale n'olwekyo byonna ebibadde byesibye Mukama ku luno ajja abikutule byonna bikole ki? Bikutuke mu linnya erya Yesu. Bikutuke, tubikutula ebiganyi byonna tubisazaamu. Twagala birungi byereere, tetwagala excuse yonna mu mukolo guno. Byonna abali mu Kamooli bannange nzikiridde ku lya Buganda, newankubadde munda bantudde mu katebe, naye nzikiridde ku lya Buganda. Bawerowiisa baffe bannaye Mukama abanjagalire, naye mujje tutuukirize kye tweyama. Amiina.
Mukama abampeera omukisa ku lunaku olwaleero kubanga olujja ate tugenda kuba kujaguza bujaguza kubanga nkimanyi biggwa leero olujja kujaguza bujaguza kwekiri kale neebaza Katonda nsabye wankubadde nti ndi vice naye nsabye busabi neegayirira mwenna abaceya mbeetaaga abadooni mbeetaaga kuba kati we kituuse tuli nti agali awamu geegaluma ennyama mujje twegattire wamu tukutule ekigaanyi n'abatiimu mukolo bannange mwenna mujje mwenna twegattire wamu kubanga kyetwetaaga tukyetaaga. Amiina. Tweyanziza Vice Chairman obugambo obulungi n'essaala eyo. Mukama kutwagalire. Eyongereza amaanyi Vice waffe. Vice oyo Vice avuze ekintu kuva mu kw'omusanvu. Si mwangu. Oyo Vice avuze ekintu naye nga abali ku mukutu tubaaniriza mwebale nnyo okubeera naffe abakatuuka abagenyi baffe Shifa twebale nnyo okujja twebaza Katonda akutambuliza ne ttiimu yo ttiimu Kajjambo ye ttiimu tatambula yekka naye nga mwebale kujja mukulika amakubo enkuba leero tusonyiemukaawo abakatwegattako ku mukutu YouTubers TikTokers mwebale nnyo mwebalire ddala golaba nabbanja abaliwo olina empewo ndi mu kwogera kanzije so abakatwegattako tusanyusa obbala aba mwenna abatuuze mwebale kujja Team Don oye chichinga yemanyi matono Team Don oye Team Chairman oye kati abawagira babiri muliwa abawagira Team Don ne Team Chairman muliwa oli awagira aba yali mwera yekka zombi Chairman is back do muganda yatuwadde ebiri Chairman is back Satu Team Don. Wow. Obugalo. Why? Banange Chairman is back. So Christine Nagawa ye watandikira abikolera ddala oyo abitegeera. Ate kuwale esaawa zino gololoza agenze wala. Aba wali Christine Nagawa sister waffe omulungi twayanza tweyanzeege Junior baye bakidde ku mukono ki Owana yetunuzeemu kamera kwata kamera kye tumunuzeemu bagikuwe Junior ayinza kwefuula Banange tweyanza timu mukolo bambe tweyanze gabati aba Chairman's bag obuwagizi obwo mwebale nnyo mwebalire ddala abali online tulina Chairman's bag anti Christine Nagawa yabikoze ddala taddemu ddamu ku Chairman's bag tebagimanyi gye balage wano Chairman's bag eno green bulamu ava buwama bulusanda abeera wano mu meeting mukubere mbugala abatuuze ebyaddala ono ava buwama buli sande najja mu meeting ebaka ate akeera wano sawa bbiri abeera wano nze nange simanyi kyokka akulimba nsimbula 12 otuuka wano 2 ng'ova wali eri ebuwama oba olinnya chopa oba otambula weka nga gundi mukwano gwaffe simanyi kyako
tuweerezaamu faani waffe omukyala Wow. yaweereza tiimu kye emitwalo 7. Wow. Ulira sente manne mubadde mutusaaliza n'esatu nga tuyinayo 7. Yampadde emitwalo 18. 7 tiimu Cheya, 5 tiimu Mukolo, 5 tiimu Don. Wow. Namwe yabawadde. Kubanga sizako ebiri bambi faani waffe faani wa Hope Shifa bambi tweyanza nnyo tweyanzeege Mukama akutuweera omukisa bannange n'akabugu mukazi era nagambye ojja kutuuyana kijeemu tiimu Doni teeka wali akkiriza nti kati bizitoye wali. Wow. Tweyanze. Timenta ejechi kwata kazindalo gwe. Kwata kazindalo. Bannai mumpe kulinnya aganyo mwogera. Owebiri wuno wana ali ku YouTube Agnes Alemo. Wow. Bannai Agnes Alemo, thank you. Yes. Bannai oli ye fan nkakasiza ko otamwogedda izo kwatayagala mwogera naye nga ye yeetegedde bambi tweyanza nnyo tweyanzeege. Bannai okwebaza kuzibu oba okulaga essanyu kizibu. Naye nga tusanyuse. N'akabugu mukaze. Kugambe ojja jijja mu jake eyo. Siyazito wakira ataano. Ojja bijja. Jambadde. Akazindalo kako tweyanjulire. Tebakumanyi. Tweyanjule. Era. Ate bw'ogana nja kwanjula. Abaami n'abakyala tubalamusizza. Ab'ekitundu kino tusanyusa obbalaba. Team Hope Shifa tusanyuse nnyo obbalaba mwebale kujja. Mama Shifa kati ye yafuuka wawakooba naye nga tusanyusa okulaba. Tonkuba bomu. Koogere bwe kaba kankwatako. Omukyala ayitibwa Don Harriet. Ye Harriet Mugabo. Harriet Mugabo atulabira mu America. Wow. Emitwalo 15 Team Don. Wow. Sicheyanjudde. Ojja kweyanjula. Bannange twayenza tweyanze. Bannange Team Don. Ye Harriet Mugabo Banna ye Harriet Mugabo, thank you so much. Wadde toli team nze naye era thank you. Yeah. All in all, fenna tuli team Mukolo. Nesebo za team kwali. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Eta nkuyambeko. Ebbali Team Don team Ayi peni weri wane. Nzirabye mkwano message ya Susan Namuganjira byeziraga wazo Doni. Naye nga ebiri gizeza team Cheya. Kama ebazibu. Kubako kalaini makati. Tuwandike zonna ezizze oba tuwandike ziri ku mobile mali ziwandike zonna ezizze kubanga ziri ku mobile. Ziri ku mobile. Ebiri bagimpadde. Ebiri gya Cheya. Tuine 15 jeno wa Doni. Katwalo wanatuwadde omukaaga tannambuulira. Wandika na zire zigenze muli. Nezi tuziwandike. Anti zonna weziba weziri. Yiyo message neno. Tweyanza tweyaze bannange Team Don. Wow. Balezo za Team Don. Bale nezo bazigatte wali. Ziri 8. Aha.
naye ng'omulamu gwaffe ogwaleero Ah. liko bakyatubanja miliyoni 3 Wow. Milioni 3. kali nakateekayo zalinnya nemuzira kisa n'atujuna lasitali. Okay. So bakyatubanja ku ddiko batubanja miliyoni 3 kyokka Yes. leero ye last meeting, then tubanjibwa ku keeke. Yes, milioni 2. Keeke etubanjibwako miliyoni 2 bagituwaako bamutwalo. Batwako Keeke mutwa. etubanjibwa miliyoni 1 emitwalo 9. Yeah. Tulinawo omutwalo Sharifa asese. Femne tuli bakkiriza. Tunoonya miliyoni 1 emitwalo 9 Millicent asobola osala keeke ennungi nga yambadde gawuni ennungi. Nga si ya mutwalo. So byebyo for now. Hamase Nabula agambye Hope Shifa ngenda kuweereza ssente emitwalo 2.5 team chair. Wow, team chair. Hey! Yes. Katwavule tujja kutuuka. Thank you so much baby. Tujja kutuuka gye tugenda. Okitegeera. Team menta oye. Kale Mumalamu amaanyi. mujja kukkiriza. Team tano oye. Kato. Wabula. Kakati. Bannange tiimu chairman kozi Ojaziga Doni waffe sana. yatuwa sente luli Saiba. Okyamujjukira? Oyo. Mukwano Saiba sembera nza abagagga ndeka gwe. Enkwata y'abagagga mukwano Saiba. Bali wano batutwalaganya emitwalo 2 mu emeka gyonna giri wano gitubanje. Sigatenge nga bukyali. ne mama nabanja mulete konze tumulesewo kutimuleta. Ani abadde agamba? Ngutumulete eno. Eyo. Tuwe sente. Zirete. Yes. Today is our last meeting. Sunday ye bridal shower ya fera tujajikolera wano. Saturday Bwe mukolo ye. 26. Timu ki? Madde manyo chuchu. Chairman is back. kati awoyogera. Tuyanza tweyaze. Kati jikwa tujintereko wali. Gwe nanyiniyo. Atolate muinawo ne MC. Kuki? Abatayinawo wafaina kazindalo. Bombi abayina Mama kazindalo. kuno. Abadde ayogerera abantu. Abadde akyogerera abantu. Amanyi olowooza tegampedde. Message ye 15 eyo. Ojja kukkiriza. Mugambye bwebe nkwata kagisome. Era n'agisoma. Ogisoma agisomye naye maama. Bannange bansookeko owola bagagga nga sinneeyanjula. Bannange abagagga abali ku online. Kale nze ndi tiimu chair. Ya Rabbi. Bambi mutuyambe tutwale ebirabo ebyo kuyinza n'okubaako ekyange. Biriko ne rebo. Ya Rabbi banneerengera ggwe ebirabo. Bannairaba ebirabo. Atali wano wakufa. Sembeza zino gudi sembeze wanene. Sweetheart. Kati buteeka wali ku mutwe wali. Bannange ekituufu omukolo gwa 26 omwezi guno. That is the other Saturday. The next Saturday but one. Wasoma. Kwata obutaano. Bannaye twebazaako bonna batupakingira ebirabo ebya buli Sande. Bannaye bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala. Erinnya lya Shifaddio toyinza kowadde ogera naye nga mukwano tusiimira ddala. Yes. Genda mu maaso. Abaami n'abakyala tusanyusa obbalaba. Abato abavubuka abakadde twesiimye obbalaba. Abali ku online mwe siina kye mbagamba kuba bannange nze mmanyi kye bayita okubeera ku simu okwo ng'oli ku kaddata ke Uganda wano n'obeera ku live. Bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale. Chairman is back. Timu chair timu don. Eno chairman is back tanayogera. Nindako nga tonnatuwa timu soko twe chairman is back. Tonnatuwa chairman is back. Kikulu nnyo.
weewa ne balance awo oli waddembe okwogera mbalamusiza nnyo kale nnyabo tusanyusa okukola nze nagirinya prosi tusanyusa okulaba prosi timu don 15 done tuziwandiika timu donalo bannaye abatannajja mwanguweeko bannange nabbanja gwe kaakati kuwola abagagga baffe bannange abagagga ow'omukwano saiba swirati wasuze otya mukwano wafunyeko okulya gy'oli eyo saiba mukwano ndi wano kifa kyatukoze olwaleero asimbukidde mu giya naye kaŋŋume kasita okyaliyo bannange erinnya nze Nasaazi Noelin nga nva Buwama ndi wano ku lw'essanyu ly'abantu baffe bano Gadi ne Millicent Hope Shifa be yatugattako ffenna tuli ku kozemu ya Millicent na Gadi kusanyuka era nga wetwogerera leero ye last meeting bambi naali eyo nga tiimu menta togyetaaga tiimu doni weeri kale ne tiimu mukolo weeri bambi tusaba kutuwagira tusaba kutudduukirira kubanga leero ye meeting esembayo ate nga tukyetaaga akasente akakola ki akawera yes tweyanze gobere kujja Nasaazi Noelina amina yes ono ava Buwama buli sande nze nkwewuunya Katonda kuwa omukisa ebyaddala amina bannaye ngutwala okutwalira eddala otwala weewaawo oba byonna tulise mu mmeeza kati akazinda kampere ttiimu eri beyanju no ayagala okukakwata atweyanjula batalina ttiimu abyogere tusanyusa okulaba kale nange obbasanga kale Sharifa nze ndi tiimu mukolo amanya beyanjule nti gwabe amanya Sharifa era ye tiimu mukolo ebyaddala nze tiimu mukolo nkola ku byokubambaza buli kyambalo kye mulabaawo ffe tukibakoleddeko tubeereeyo nga tubateekerateekera era obwambalo nze mbasuubiza nti tuli ku final touches kati bujja kuba kiriya genda beera kiriya tweyanze ge Sharifa yes naye bebikwate bulungi tebiyiika eyo siyani gitereeze mutereeze esiwaani eyo esiwaani gitereeze tegwa ekiki omaliriza Sharifa obere kutwambaza mpeera oyo tetukumanye mame tusanyusa okulaba ajati waffe omulungi yaani siibye mutya nno bannyabo ne bassebo tusiibye bulungi nnyabo nze Hajat Shanifa okay nkola ne Hosh Fashions and Bridal Culture wow tusanyusa okulaba nange nkola ku byakwambaza timu mukolo omugalo akazindalo ng'okadduka badde ngenda kukubisa omuziki wano otye n'okutya badde ngenda mukubisa amazina atye n'okutya wano
ku speed ya iri oyo yenyini kakati abato anasobola okusabira emmere n'essaala ani hana halo wanji mukwano halo yennyabo nkuwulira mukwano nze mukyala kamuga mpeerezaayo 10,000 tuwa Team Don ku mbaga ya tweyanze kale mukwano tubagaliza obufumbo obulungi tubawookinga kati bannange tweyanzeege Team Don tubagala nnyo bambi yes wow teri byakutuka kakati Team Don muli bamaanyi Team Don maanyi okitegeera naye nga mwebale kutuwagira bali ku mukutu abawagira Team Don Team Mentor bannange mwebale nnyo mwebalire ddala leero last meeting ku Sunday is a bridal shower ng'atuwa emitwalo 10 gya Team Don era wetwogerera netiwaka webuukiddeko essimu badde bagikubyeko mukyala Kamoga tweyanzizza otuweereza emitwalo 10 Team Don nze kansirike mukwate n'akazindaalo nkejjeeko mwemwekka aboogera ba Team Cheya ate kati anaakalina anti muneemukakwate nkabawa tumaze bajja ababobo tebeetaaga kukwatira akazindaalo Team Don teyeetaaga kazindaalo ebikola bukozi naye nga tukyali mu kyakulya abato anagenda otusabira essaala y'okulya aliwa mu luzungu ate mu luzungu nga bwe mukuba amazina ne musaala era mujyanguye you pray for us before God, hands together, hands crossed for the food we are going to eat. Thank you, Lord, for the food we are going to eat. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sara ennungi ano mwabalagala kutusabira Hand together, hands Lord. Thank you, Lord, for the food I'm going to eat. Bless it, bless our school. Jesus' name, all say amen. Amen. Waliwo omulala mu luzungu omulala ndibwa mu Luganda lwonna mutusabire musabire n'omukolo bambi kuba Katonda atawulya essaala eyaffe tetulina ssente za keeke tokola ki obula nakuba mpi tomanyi kusaba tusabire keeke tetunafuna keeke yambaga saba mu lulimi lw'olwotegeera wama sabira keeke tetunafuna keeke yambaga Hai Allah toa sente za keke leo zilete zibe mutuku zona neza bridal shower ayi mukama za keke za sente za keke ne maso tuze maso bunga twagala sente za zilete oyongereko n'okongereza omukolo anchifo mumix olete neze sente za keke tenafuna keke tuze maso okwebaza buli kimu kyotukeredde naye tebinnaakugwa mukama za sente za keeki amina omulala za keeke z'omutimbi tezinnaggwayo ng'osabidde keeke nange batuga nti Katonda awulira essaala sabira decoration mukwano omutimbi tatukwata amataayi akyatubanja Mukama tata tukwebaza nga tufukamidde mu maaso go Mukama tata tukwebaza nga tufukamidde mu maaso go guno omukolo ogutambule bulungi otuwe ne ssente Mukama Katonda otambuze eggaadi ave mu bulumi bw'alina amina. Amina.
waliyo omulala atusabirako Isara no ennungi ayagala ntambule ku mukolo. abasabye mu mmanja ekirala abasabye bammanja kale nange bampadde nensaba ne kati kenkutte emmere Mukwano gwazze. bawandiike wamma abasabye abaganye tobateekako oli ye mirako nani bali basatu wamma muwanike emikono abasabye tulabe Hana naawe oyagala saba kwata Oh Lord, bless our food this I got it in Jesus' name, amen. Amen. teri mulala asaba Omwana ayogedde oluzungu. Sherry come jangu wano Ayina supidi. Sherry sabira keke tetuyina gondi saba bawandike bonna abasabye Oh Lord, we thank you for this food. Dede sabira keke tetuyina keke yambaga aha wamasaba Sabayisa tuwe sente za keke. ani Sherry ali tusabira aha 1 2 3 start Yamanya okusabira emmere kirabika ale manyisale. sabira emmere Oh Lord, we thank you for this food which I going to eat. Bless it in Jesus' name we pray, amen. Papa for God. Yes. Thank you so much. Edgar tusanyisa okulabako. Tubuuzeeko Edgar. Bwoleka longo time no seeing. Edgar ng'agenda okwogera. Tuyinawo message okuva wa Gumo Shabe Ruth atuwadde omutwalo gwa team chair. Okay. Yonogenda bigatta. Anoonya okundiira emmere. Anti agaana eyiye n'ali eyange. Kale tukyeyongerayo ne meeting mikwano abakatwegattako you're welcome. America nno bazuukuka buzuukusi. Bazuukuka ennamba z'essimu bazitaddeko mikwano. Mugambye mutya? Kampiininge wano YouTube ennamba ziizo. Bambi tubaaniriza support. Naye ng'abatulaba mutusonyiwe tuli ku kimere kati tubasaaliza naye kyekyo munnange naye nga tuyinza okubeera naffe mubeerewo temuvaawo ate nga tuli mu kamere wetuli. Tuyinawo Anet Nakirijja ali mu kiyumba. Yatuwayo emitwalo 10 gya mukolo. Obugalo tweyanze nge sister Nakirijja. Aha, tweyongereyo. Tuyina 10 lyo lya mukolo olitadde ku mmwe. Badde manye 10. Kaakati towumuza peni wandiikira ddala ne zino. Kuba messages ze. Mase Nabuule 20,000 tebaziragawa. Za team chair zivudde ku YouTube. Tweyanze engalo tukubira ddala kwa tuli mu kimere tweyanze bannange team mentor team chairman. Omulamwa gwa leero sente ze tusonda tunoonya sente za keke n'eddiko. Tusobole obbimalayo. Amen. Olunaku olwaleero luno. Mase thank you so much. Message njirabye webale kuyimirira naffe mukwano. May God bless you.
kale tiimu kye yabadde bagezezza okuwagira banneebalizeeko tiimu kyeya bagezezzaako okuwagira lwakuba ekizibu kye tukyafunye ti tiimu Dooni ejjira mu Large Sams aŋŋamba seetooloola naye mbadde mbasaba oba mbasaba kale bagira bakubisaamuko awo bakubiseemukko mulabe edduka Ibra mulabe edduka pompa omutwalo njagala esatu situuse gitereka oba essanyu lyefunye eringi soda sande ejja tujja kunywa so nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate bafotografa abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi niya Cobbins Motel Obusabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zo kola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-7-6-7-3 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Mase nabuule wanje Kadeke mitwalo 2 ye nnyabo kati ebiri zigenda ku mukolo etano zigenda ku timu kyeya. Thank you so much. Soko kansoling ebiri mukwano nga tulaba. Agambye ebiri? Ebiri ja timu mukolo. Wamali ose n'okuba timu. Kati mala timu mukolo ebiri eza muwandike 15. Ate zijjayo 15. Mukwano, wakyo wandise bipya. Wamma tweyanza ddia. Tweyanziza wamma nabuule bale tukolektingamu atukubidde essimu aweereza 2 mitwalo 2 tiimu mukolo asakaba musirise mumuwe mmere omwana 15 tiimu cheya netiwaka bwekyankalana mu mukwano oluusi essimu eba enkubiriddwa ogumikirizaako katono netiwaka neetereera tubasaaliza omwana mumuwe mmere balageko Hello guys. Hello guys. We are here guys. Ebyokulya nedda. Tuli ku timu mukolo kati. Tunaalya ku mukolo. Era atafuna leero linda 2 muka. Betyo betuyimiridde. You didn't get the notification. Simanyi lwaki.
n'olinda program ogenda oteekayo nga batambudde essaawa 8 Kajjambo namwandu w'omugenzi Kabangala. Tukutumidde mukwano. Webale kujjumbira. Volume erazeewo. Bane volume ekomyewo mumbuulire abali ku tukomyewo abatulaba YouTube TikTokers abawagizi baffe mwebale nnyo kubeera naffe. Kamulale leero sibadde naye abakatwegattako online YouTube and TikTok mwebale kutwegattako mwebale kutuwagira tiimu Don tiimu chairman tusanyukira nnyo ddala obuwagizi bwammwe ffe baani be mwagaliza ebirungi ekinkanidde awo ebyaddala mwetaaga obugalo bw'amaanyi abali online ku bugalo online mufuna obugalo bwammwe mwebale kutuwagira naye nga bakatwegattako abakatwegattako buli Sunday tubeera ne meetings zaffe ate eno ye last meeting ku Sunday bridal shower. Stika yaffe eno abakatwegattako yeraga ekigenda mu maaso nga bulijjo ebeerako Garden Millicent wedding meetings. A wedding egenda kubeera enaku z'omwezi nga 26 ogwokuna guno omwaka gwennyini. Ayagala otuwagira yenna ng'oweetaza essimu ya treasurer waffe ow'omukolo guno esookera ddala ye MTN 0782 10 15 69 0782 10 15 69 MTN amanya leeta nakawombe Hope Shifa. Airtel eri 07 02 56 21 57 eyo Airtel 07 02 56 21 57 amanya ereeta nakawombe Shifa. Kasitola aba amanya ago bwesindika ssente eba tegaleese toweereza omanya osindise ku nfu. So omulamwa gwego naye nga njagala okwebaza mwenna abawagizi baffe ba well wishers all over the world munsi yonna bannange mwebale kutwagala we twatandikira meeting zino eza wedding nga nakati mukyali naffe bambi mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda abanjagalire agaze ensalo zammwe abawoye obulamu obulungi ebyaddala mwebale kutuwagira ate era nkoowola nammwe abali online abakatwegattako era twetaaga obuwagizi bwammwe nga 26 twagala tukiggale. Yes, twagala tukiggale kiweese Katonda ekitiibwa si bwe kiri. Omulamwa gwa leero nga last meeting
twagala ssente aba tuli mukunganya ssente tusonda ssente zowaddeko owa decoration akyetaaga obukadde 3 bwatubanja then twetaaga ne cake ya bukadde 2 tulinako omutwalo gumu twagalayo akakadde kamu n'emitwalo 99 si bwe kiri so abawagizi baffe mwenna twagala leero mutuwagire ku kintu ekyo tukiggale yes tusale keeki nawe gy'onoolaba online ogambe nti wow esente zange ezo zennyini ziri ku keeki njirabyeko n'oba togiridde wirangako omutima ogiridde si bwe kiri twagala tusale keeki nga online agambe kyekyo ddala sente za keeki naziweereza zeezo zennyini edde sigiri naye nga enyirira bulungi ejjamu ssente ezo so obuwagizi bwa mutu bwetaagira ddala olwaleero mu maanyi kiri mutu mungi kiri mutu waleero ebirabo bingi 1 2 3 4 5 6 7 8 ate nno buli sente 1 2 3 4 5 6 7 8 ate wansize ndabawo musanvu waliwo ekyekise wali byebyo so byebyo naye baaba leero so ebirabo by'olwaleero bingi nnyo era n'abikwatamu ba tiimu doni beeswanta tiimu menta beeswanta bannange omulamwa gwegwo kaakati tulinawo chairman Zibaga weeri abali online team chairman Zibaga weeri ate njaga kwebaza abasoose mu chairman Zibaga tulinayo omuwagizi waffe ate Rubikola first ye sister waffe Christine Nagawa oyo ye chairman Zibaga yagisooka mutera amusooka nga wabali obuwagizi obwe wabali kutwagala ebyaddala Christine Nagawa owagidde kuva mu kwanjula tuli mu kugattibwa ate buli meeting agituula tasubwa ne baba nga agenda kujja leeta asookayo wali ku chairman Zibaga n'esoma ate n'awagina ne tiimu doni oye yes so abawagizi ba tiimu doni weebali nnyo mu bungi n'aba tiimu menta weebali insha ate nga wooli nanyini tiimu ate noba tiimu menta beera mu sayizi oziraba sente tiimu menta tuli banene owakanamu ne musa sayizi yeekoleka akabatuze batubuuzeko katono wamma twetaaga esaala buli omu kubanga tuli mu last meeting abatuuze kiteega tebategera kye tuliko twagala esaala ya buli omu waneeno olumala okweyanjula nga esaala tunoonya sente za mikolo teri kirala tusabangako ffe tusabira mikolo twagala sente olagawa tolina gyolaga ate bwodduka wamma Aboluganda Mukama yebazibwe. Nze Feresita Nyirahabimana. Tusabira omukolo. Mama Maria akulembere ne Yesu omwana we. Amen. Nabagenyi mukulika makubo. Abagenyi mukulika makubo. Bagavuddemu. Tusabire Sara Maria le akole ekyenjawulo wa agisabi amina nalongo kwata kazindalo ngo wangamba nti wali gwasinga okusaba Sara kati kikoleeza jajja
onyigira musaalabu abaluganda mukama yebazibwe muli mutya gye tuli Naalongo omu bw'ati mugamba mutya gye tuli oli otya Naalongo oli otya taata Gaadi gye ndi Naalongo nkwagala biki Shifa oli otya maama mukama yebala okukukuuma Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa